bano bategeeze be baani era tuyingire mu kitundu ky'okusaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange Sheikh Kasim Sengonzi Supreme Kami wa Wakiso Kibuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa barakatuh. Ndiye Sheikh Jamilu Muwonge wetwalire Bukoto Kisasi ate kiyamani waba mutwali bonna mu ggwanga muno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibuli Sheikh Ahmed Matovu wetwali na Gurubina ate omwami wa Kabaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaji Birole Ismaila musirikale wa Supreme Mufti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ibrahim Bakulumpagi za Munyu muyambi wa dawa simu. Tugenda kusabira ebintu bino njagala tusooke tubitegeere nti Ssaalongo Ahmed Magandaazi KAGGO Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin. Kama fi Allah tukuwanjagira atuli mu lukuŋŋaana luno tuzze okubeerawo ng'abajulizi nga tukwasibwa abakulembeze. Kanze kwa kidogo kichiwepe kino yaisi abemi ugeno dio wange ata abatongole ku kuno wange saba omutongole w'ekyalo kino omutongole w'ekyankimaliwa omutongole w'ekyankimasolo obamu wano n'obalaba nga b'owulidde kamawe kabapandirise naye nga nkulolo yabakulembera Mukama wange Katikkiro ba ministers abami ba Kabaka mwenna Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amina. Nze Kamya Habert Mulyanga omwami wa Kabaka atwala ekyalo kino. Tubaliriza nnyo olunaku olwaleero Mukama waffe yeebazibwe mu kyalo kyaffe ekyankima mukawe gayaza mugombolola yenanga omuntu wagumu. Sanyusidde ddala n'olunaku luno twalulinde obwedda tusanyuse nnyo okubeerako obulamu. Ssaabasajja Kabaka awangale. Saba ayi Katonda waffe omwakabaka waffe otyo. abasesa muliwa naye wama abemi kutukulinga olaba naye oyebo n'omulaba gye bujjako ama ojja kumanya lwaki anakanekanye lwaki abegombolola endala ezitali z'ekyaddondo. Mukama wange Kamalabyonna omusomesa yagamba abayizi mukube ebifaananyi omukulembeze wayinza okubeera. Buli omu n'akuba ekifaananyi yali mu Kasuna yali luddawa naye yamaliriza n'abagamba omukulembeze alina kuba wakati. Mukama wange nsaba onzikirize
naffe tubeere mu masekkati wano tusobole okwaniriza abagenyi bo bano bonna. Mukama wange nze Ssaalongo Kigonya Robert Luswata omwami wa Ssaabasajja Kabaka. Mukama wange ekkombolo eno sigikulembera nzekka, gikulembera ne Nnaalongo Aisha Naziwa Ssaabasajja Kabaka yasiima tukulembera ekkombolo eno. Mukama wange nzikiriza nsoosowazeeyo omuntu omu, Reverend Father Sechibala akiikiridde Reverend Father Jude Makanga. Mukadde wange okujjako olwaleero omuntu ali wano nga wakisiraani busiraani nga netooki eyinza omwokya naye nga ssanyu jereere. Ebintu ebitwawulira ddala ng'eggwanga bwe bujjayo ekifaananyi kyaffe ng'Abaganda, Abasoga n'abalala bangi. Gwe lukuulo gw'abajjajjaffe, gwe lusaayimuswa gyaffe, era gwe kubeerawo kwaffe nga tunyweza era nga tukola ebyo bajjajjaffe ennazi kuno bye baakola. Tetujja era tetuyiza ffe okuleka abaana baffe ab'obulenzi okuliira mu ntama n'okukomba omulawo. Namubira okufumbirwa nsubuga oba okuleka ow'enjovu awase ow'enjovu. Ekyo nedda. Omusajja okufumbirwa omukazi. Ekyo nakyo nedda. N'okufumba ow'ebitukutu katebukyewugisa. Woowe omuwala watembere ng'asitamye. Oba okubuuza nga yeesimbye bwantoogo. Ng'ani gwabuuza nga yeesimbye bwantoogo. Ekyo tetujja era tetuyiza. Eri ffe kizira n'okutakita. Ekiki? Ffe okuva ku nolera ffe ey'ennyambala. Omukyala ayambala kade n'omwami mutega nswera. Omugenyi waffe omukulu Katikkiro wa Buganda, abakungu mwenna okuva mu gavumenti ya wakati, abakungu mwenna okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, abazaana n'abasajja ba Kabaka mwenna balamusiza bassebo ne bannyabo. Zekeji Zoe Amira ni muyizi ku Good Times Infant School e Kawala. Eri Oweekitiibwa amyuka KAGGO Haji Ronald erisangibwa mu ggombolola y'e Lubaga omuluka Kasubi. Era tuli Kiŋŋaana Mpindi n'amasiro g'e Kasubi. N'ennyumba y'Owessaza enkulu y'Emirembe. Omulala gwa KAGGO buuva nti KAGGO ajja kyaggwe atya. Embuga enkulu yasookera Mbuya nga tennadda wano Kasangati. Abamu nno babadde bamanyi nti yasookera Kasangati. Mwali omanyi ebyafaayo Bannakyaddondo munkubireko nno mu ngalo. N'olw'ensonga eyo essanyu eribuganya ekifo kino si lya bwereere. Tusagambize n'akimezeza okwenjala. Nsaba buli omu awo bw'oli tukuwe mu ngalo n'emizira nga tubasanyukirako. Bannange mwebale nnyo.
okukkiriza nsabe ssentebe w'enteekateeka eno ey'okutuuza kaggo ey'omwaka guno ajje atwalirize ate atubuulire olutabaalo nga bwe lubadde. Azze okulaga Kaggo olunaku olwaleero. Mukama wange Katikkiro n'olukiiko olukozi. Mukama wange Katikkiro nzikiriza nsooke neebaze Ssaabasajja okunnondobayo mu baami bonna nkulembere enteekateeka eno mu ssaza ekkulu lino erya Kyaddondo. Nsaba onzikirize nkwanjulire bannange bwe tukoze omulimu guno. Omumyuka wange ye mwami Benoni Ntege, omumyuka w'eggombolola Mutwe 5 Kawempe. Omuwandiisi ye mwami Lumunye, n'omuwanika ye mwami Miiro. Abasigadde bonna bano Mukama wange babadde ku lukiiko luno oluteesiteesi. Njagala okwebaza Kaggo, olukiiko wamu n'abaami ab'eggombolola bonna abatuwadde obuwagizi obwenkanidde awo. Nsaba tubakubireko mu ngalo. Omulimu guno Mukama wange Katikkiro twagulabanga okugenda okubeera omuzibu ennyo. Naye njagala okwebaza abantu ba Ssaabasajja kubanga omulimu guno bagukoledde mu kwagala, ate nga wali okwagala buli kimu kikolebwa mu bwangu, ate byonna ne bituukirira obalaba olunaku lwaleero. Njagala okwebaza ennyo baganda bange ab'eggombolola olw'obuvujjirizi bwe batuwadde ng'olukiiko. Neebaze bakama baffe Kaggo n'abamyuka wamu n'olukiiko bonna batuwadde ensimbi esobodde okuteekateeka nga tutugase n'amagezi ag'enjawulo. Ttiimu eno tukoledde wamu okwagalana era omulimu guno tukyagukola paka ku ssaawa esembayo. Bannanga bulukiiko mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala, wakoze awatali buteeganya. Mukama wange Katikkiro, obudde bututiisatiisa, oluwombo lwe twasibire tujja kulumaliriza, naye nsaba kuloopera kino. Mu Kyaddondo Mukama wange mulimu abalimi, era abalimi abo be balimi b'emmwanyi. Basiise kakaawa ne bagabula caayi abantu ba Ssaabasajja bano gwe banywako n'essaawa eno. Bannaffe batugabudde kacaayi be ba Mbuga Kyamagero Coffee Roasters, naye nga naffe abasigadde ffenna tuzirima. Waliyo ab'ekyejo abaagala okutigiinya emmwanyi, naye ffe twasazeewo Mukama wange nga bwe watulagira tulime ate tuzongereko omutindo, kwe kulaba nti kacaayi ako kasiikiddwa tukakola. Mukama wange Kaggo tukuyozaayoza n'olukiiko. Nze ne baganda bange tuwera nti tugenda kukola okulaba nga Kyaddondo ono atinta. Mbeera bafuna ekifaananyi ekyo. Ekiseera ekyo
Katikkiro wamu ne baminisita babeena abaliwo ate era ssebo nga gwe deputy speaker waffe abakulembeze ab'amasaza abali wano olwaleero ku ssaza lyaffe ery'Ekyaddondo okutongoza ow'essaza olwaleero ku lunaku olw'ettendo abaami b'abeene mwenna abataka abakulembeze b'amadiini ag'enjawulo abali wano ne bakulembeze bannange ku sayidi eno endala ebyobufuzi n'abantu b'abeene mwenna abali ku mukolo guno munzikirize omukolo gwageze ate jjaamu yankutte Musebo Katikkiro nsonyiwa oluguudo luno luzibu ddala naalibadde wano nga nze nkwaniriza naye tusaba okkirize embeera nga bwetambudde tube nga tutambulira awo neyanziza nnyo neyanzeege njagala lwa bannange bwe tuli wano mulimu ab'enkizo okubo abatukyazizza wano mu kitundu kino nga mwe muli memba wa paalamenti ono Honorable Muwada Nkunyingi wamu ne Meya Tom ono Matovu muwonge naye agonna geegamu ow'engabi gwenna geegamu ate nga n'owessaza lyaffe y'engabi Meya waffe ow'eddembe ennyo oba naye akiikirira ali wano ow'ekawempe ono akiikiridde mukyala Zaamukyeyo naye akiikiridde ssentebe w'Owakiso ne Meya w'Egombe Mukulu Kasiriivu bwetyo bwe tuyimiridde wano n'abalala abataliiwo be tukiikiridde tutwala omukisa guno okuyozaayoza ssebo w'essaza olw'okutuuka ku kkula lino era nga tukwagaliza obuweereza obulungi twegatta awamu ng'Abanakyadondwa okweyanza beene okusiima n'akutuwa omulamulireko essaza lino ery'Ekyaddondo Ssebo Katikkiro tweyanzizza okubanga osiimye okujja mu butongole okutongoza omukolo guno weebale nnyo weebalire ddala ffe ng'abakulembeze mu State Hall wamu n'abakulembeze ab'Ewakiso tweyama okukolera awamu n'obuweereza bw'owessaza atongozebwa olwaleero nga bwe tuze tukola bulijjo essaza lyaffe lino lya nkizo nnyo nnyini ddala nti eritwala omutima gwa Uganda ogwa Kampala lya nkizo nnyo era ababaddewo bonna tubeenyumirizaamu nnyo omusirikale wa Paapa tofirimala okweza ate Ssebo Katikkiro aliko Speaker aliko olwaleero wano yaweereza nnyo Buganda nnyo nga bw'okiwulira era kwekongezebwayo n'afuuka Speaker olw'emirimu emirungi gye yakola wano ow'ekitiibwa Luwaga Mugumbule nga tumwebaza emirimu gye yakola mu ssaza lyaffe lino mukyala Nambirige bamuwogeddeko wano omugenzi yaweereza nnyo nnyini ddala era Omukama muwe birungi byereere twagala okusimbalisira nnyo ku nsonga y'ettaka ettaka mukyala Nambirige n'abalala mukyala Nambirige oyo yatuuka na kufa pureesha n'ayabika omutima ng'alwanirira ettaka ly'Obuganda tweyama okukwasaganiza awamu n'ow'ekitiibwa atongozeddwa olwaleero w'essaza muzzukulu wa ab'engabi Nsamba muzzukulu wa Nsamba okubanga yakuttemu enkasi olwaleero tweyama okukwatisiza awamu okulwanirira ettaka lya Buganda kuba ettaka lya Buganda lyafuuka gold ate bwe gutuuka mu Kyaddondo wano ne kiyitirira Ssebo Katikkiro tukulombera abantu beegabanyiza ettaka ly'abeene mu kibuga Kampala naye naffe nga bwe tugirumiriza manyi so tweyama okukwatisiza awamu mu nteekateeka eyo
munteekateeka endala ey'enkulaakulana naye tweyama okukwasiza wamu mu ngeri y'emu. Kano ke katalekeka ow'ekitiibwa Katikkiro eddakiika zange nga wabulayo emu yokka. Ensonga eriwo olwaleero ey'emmwanyi omulimu gwakulembeddemu okutambuza omumuli ogwo, era tuli mabega wa Katikkiro ku nsonga y'omuntu ku mwanyi terimba. Era ffe tulina okukkiriza nti obuyunguumu obuno bwonna obuliwo mu ggwanga buvudde olw'okulafubana kwa Katikkiro ne gavumenti ya Katikkiro yonna okutumbula emmwanyi, okufuuka eyetuuzi, okutununula ng'abaana b'Obuganda abaasomera ku mmwanyi ffenna abali wano. Twanyoleddwa nnyo ebigambo bya sipiika byayogedde mu paalamenti, era ffe ng'abakulembeze b'ekibuga Kampala ensonga eyo tugivumirira ne sekugivumirira yenna abayikyaddondo wano tugivumirira ne sekuvumirira yonna ey'okugamba nti emmwanyi olw'okuba Abaganda kwe bayimiridde ojaga nti Abaganda tebafuna numbers. Ensonga tugamba nti mukyala sipiika Anita Among ayina okumenyawo ebigambo byayogedde, ayambale gomesi, agende Mengo, afukamire maaso ga Katikkiro. Kubanga ekintu ekyo Ssebo Katikkiro n'onjulira ow'ekitiibwa Chief Justice Owiny-Dollo kyatuukawoko ng'alina ebigambo byayogera, naye yabeera musajja mukulu we mwesimbu n'akwata ekkubo n'agenda ewa Katikkiro n'avunnama n'agamba Obuganda bubusonyiwe. Ekyo tukisuubira ffe, tetulina maanyi galagira ku sayidi eya Buganda, naye ffe ng'abaana ba Buganda tukyubira mukyala Anita Among asibe ayambale ebisuuti, asibe bulungi ekitambaala, ne bwateekako akakaaya tewalitabu, agende ebulange asibita ne Katikkiro. Katikkiro yanaatubulira ekibulako ng'amaze okusisimbana. Njagala kunzikiraawo nga akantu katono nnyo olwange era omulundi w'ekibuga nga nyaniriza ow'essaza siyinza kugenderawo bweti. So akasukeerekyaba nalyo taba muti, munzikirize ow'essaza ayingidde azze mu ntebe mu nsawo agenda kutambula kukola mirimu gy'abeeri. Atilisi mu nsawo, ensawo yo nazze nayo naye erimu n'akakadde, erimu miliyoni emu tebanamutuuza aliko egenda obikwaza amaze mutuuza. Ssebo bw'olosije Katikkiro nsembera mukwasa ensawo eyo enaabaamu ebyapa byafa abikumbire muno abikumbire muno, naye ensawo eyo nga bwengambye obutambuza amafuta aga miliyoni nago webali wano kangateekere ddala munda muno. Mu mbeera eno Honorable Eso Naluyima, Honorable Eso Naluyima, mu mbeera eno ng'ebbugumu eryo tukyalirina, nsaba naawe ogatteko ekigambo kimu bibiri eri Katikkiro tumalirize. Bannakyadonda, abantu ba Kyaddondo, mwenna abantu ba Wakiso District, mukube engalo ez'amaanyi ddala nga mwaniriza Katikkiro mu disitulikiti eno eya Wakiso. Ssebo Katikkiro, engalo ezo zikwaniriza era ne zikwebaza omukolo gw'omaze okukola, kubanga ffe nga bannakyadondwa era bannakyaddondo tulina KAGGO kati n'abamyuka. Ssebo taata KAGGO yogayoga, n'abamyuka bombi muyogeyoge, ab'olukiiko banaye tubawe engalo abantu ba local government omwengalo ez'amaanyi. Bakulembeze bannange mwenna okuva mu central government nga mwe muli ne Honorable Mwadda ne ba Honorable mwenna bwe tukiikirira ekitundu kino era bwe tukiikirira Kyaddondo mu bifo eby'enjawulo, bassebo ne bannyabo. Erinnya nze Bitiibwa Naluyima, Suubuga mukyala wa b'Emmamba. Emmamba neyansiza neyanzege. Ssebo Katikkiro, nze newankubadde ndi eno nga munnakyadondwa
n'ate n'essaza ery'enjawulo lyenkiikirira erya Busiro n'olweso mukowa eryo ate si munnabusiro kyokka naye ate mwami kubanga emmamba gyenfumbira ate ssebo mwami wa Kabaka wa Busiro nkussamu ekitiibwa. Ebigambo ebisinga mukulembeze munnange okuva mu central government meya abyogedde era tetugenda kwongerako kiwanvu naye kyensaba ow'ekitiibwa Katikkiro nkutegeeze oluyugumo lwonna lwe muwulira okuva mu central government lwe mwalengeddeko mu paaliyamenti ya Uganda nsonga za kutaasa byanfunda by'abantu ba Buganda era nga mutuyigiriza nti emmwanyi terimba ensonga z'emmwanyi tetugenda kuzireka bwe tutyo. Ebigambo ebyo bikulu nnyo era nkusaba ssebo Katikkiro tusaba eddoboozi lya Buganda nalyo amaanyi geyongere mu nsonga eno ey'emmwanyi kuba ekitongole kya UCDA kirabiddwako nga kikoze omulimu ogutagambika nti era mu nsonga z'emmwanyi mu Africa tuli bannamba 2 ate mu nsonga ezo mu nsi yonna yonna tuli bannamba 7 okubanga tukola ebyemmwanyi. Kyekyo lwaki tugamba nti nedda katwongere okunyweza ebyenfuna by'abantu ba Buganda, katwongere okulaba nga Uganda eyongera okututumuka, katwongere okulaba nga tugenda mu maaso era awo we tusimbye tetugenda kulaba nga tukkiriza olwakadde akaliwo sebo kkiriza mu maaso go mulimu bakansalas ba district, mulimu kulembeze munnange Honorable Mwadankujinji, mulimu speaker wa KCCA Honorable Buyirika n'abakulembeze meya awa Lubaga Mberaze, tulinawo okuva ekira bakansalas n'abalala bangi era mulimu ne musajjawo sajja lya Beene era Honorable Mwanika gwe yabadde atumye naye olwakadde tusaba tukuyozeyoze tukukakase zenga bw'obadde ondaba ku mipiira gy'essaza ssebo KAGGO n'ebirala byonna by'otuyisengamu ebyokwongera okutumbula essaza Kyaddondo ffe tukyali wamu waffe eryabo owulira ku Katikkiro mulimu town clerk wa Kasanga town council mukyala Nakyazze, mulimu ne team manager wa tiimu y'essaza Kyaddondo omulangira Khalid Simbo, omulangira Simbwa mwenno ninze waffe omukulu ow'ekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda, minisita wa gavumenti ez'ebitundu okulambula kwa Kabaka n'ensonga za Buganda ebweru ekitiibwa Joseph Kawuki, minisita wa Ssaabasajja Kabaka awuliriza Katikkiro, abakulembeze mwenna okuva mu gavumenti eya wakati awamu ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, bannaddiini abatuwonze eri Mukama Katonda, ababaka b'olukiiko lwa Buganda, ababaka mu paalamenti ya Uganda, baganda bange ab'amasaza benandizeeko awo naye nammwe nsanyusa okulaba, bamayors, bakansalas, ab'emiruka, abatongole n'abantu mwenna beneerabidde ekitiibwa kyammwe ekibawadde.
baramusiza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda era okusookera ddala ebaza Mukama Katonda atuusiza ku lunaku luno obulwadde mulimbwa mu ssaza lyaffe lino ery'ekyaggondo. Muyinza okulowooza nti Ssaabasajja Kabaka bwe yalengera osanga abayambi bange bayinza okubeera nga bakwe tebaliimu ddoboozi, naye mbadde nsaba lwaki babuuzeeko mulabe nabo basajja nabafuuse musajja mwami wa Kabaka nti mulimu amuli ssebo Bakulumpagi. Basebo ne banyabo nze Bakulumpagi Ronald Bakulumpagi njagala okubeebaza ennyo olw'okwandimuze ku lunaku olwaleero luyindwa okubeera nga mutusamikirako nga kojjange Matovu Magandaazi Ahmed KAGGO ng'ali obwami ate naffe mutugabanyizibwako. Tusanyuse nnyo nnyini ddala okubalabako ku nsozi yaffe. Mwebale nnyo, mwebalye ddala okujja. Bannakyaddondo mwenna abaweewo abali wano, abasawo mwenna n'abannagayaaza mwenna, Gayaaza High School, bannakyaddondo mwenna abazze ne muweesa omukolo guno ekitiibwa. Nsanyuse nnyo okubalaba. Erinnya nze Dr.Phiona Kalinda Matovu, nze mumyuka wa KAGGO owokubiri. Nsanyuse nnyo bwe balaba nga muze mu bungi leero. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ayi Katonda akuume Ssaabasajja Kabaka. Temulowooza nti ffe tweronda Ssaabasajja Kabaka yalengera nti buli ali wano alina akakwate ku ngabi. Ono nze muzaala ate ono yafumbirwa waffe. Kale engabi erabika byonna yabikola ki? Byonna yabitwala. Basabire banyabo wano wetuli kyekitebe kyaffe ekikulu eky'essaza lyaffe ekyaggondo era tusanyusa obalaba mu ssaza lyaffe. Sinaba kutandika kwogera biddako, badde nsaba famire zaffe ziveeyo tuzirage eri abantu. Njakusaba baki abakyala bange basigale n'abaana awamu n'abaana ba musawo basigale awamu n'abanyabo abagenyi baffe mwenna. Ono omukyala wange Elon Zawedde Bafumbe, ono mutabani wange Bakulumpagi Ronald Kiyirima Noah, ono muba wange akamala University ye Nora Nanziri Naluwoza, tukola naye Good Times e Kawala. Ono mwannyinaze Nandagire, ono muganda wange ye Serubiri Hassan, ono maama Cross Nakigudde, n'ono maama Florence
n'abala gye bali eyo ono ye Sophie Namatovu muwala wange omuto. Ono Esther Mwanga muweewo yanzirako. Ono ye Sandra Nalubulwa muwala wange ampita Senga. Ono mukamwana oli mulamu wange ye Josephine Namatovu. Kati nina n'abaana abantu wano abakulu wano. Ono ye Fiona Mirembe muzukulu. Ono ye Beverly Nabukenya ye muzukulu wange asooka. Ono jajjange Wankima ye Carol Nakifeero. Nsamba yanengera n'ampaako bwa minisita era natika ku lukiiko okukkanya ekika ky'engabi. Badde njagala ab'ekika ky'engabi ab'executive mujje. Ate tulina Wamusabalijja olw'amawulire ku kika ky'engabi nsobola okukola. Bakyala olukiiko lwaffe nalusasoka edizina nabyo nizo okugala. Era n'okusiima ennyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Sseggwanga Ronald Bakulumpagi w'okubiri olw'okusiima n'atawulizaako obuyinza bwe bulembereko essaza lino ery'ekyaggondo. Twebaza Katikkiro wa Buganda olw'okutukkiriza okwetaba ku mukolo guno olw'ekitiibwa ng'olulimi lwaffe olw'enjawulo. Tukkiriza nti weerekereza bingi okuba naffe olwaleero. Twalina omukisa guno okwebaza minisita waffe wa gavumenti ez'ebitundu okulamula kwa Kabaka ensonga za Buganda ebweru ekitiibwa Joseph Kabuki olw'okutulambika n'entakira mu nzirukanya y'emirimu okulaba n'okutukkiriza. Era bwe tutuuse mulabawo sibo weekitiibwa twebaza. Baminisita waffe bonna abalina olwaliwo n'abataliiwo twebaza olw'okutulambika obulungi. Twebaza nnyo omugenzi ow'ekitiibwa Nakibirige Ssempaala ya KAGGO naddala mu bigere twatambula naye okumala ekiseera nga nze mumyuka we asooka ate omwami Bakulumpagi wabuliko omuyuka owokubiri. Omukyalo oyo bamuyigirako bingi okulembeze omwetaagiza y'emirimu n'ebuga. Era obuweereza bwe bwagala kyetofaayo kinene kusaza Kyaggondo. Tujja kumujjukiranga olw'emirimu emingi yakola era tusaba Katonda amuwe ekiwumiro eky'emirimu. Twebaza abalezi baffe mubadde bantuuse nnyo okutulambika. Neebaza abamyuka bange omwami Bakulumpagi Ronald Bakulumpagi wamu ne Dr.Phiona Kalinda Matovu okukola emirimu gy'embiga. Bavujjirizi balungi eri essaza lino era bateekamu kinene beerekereza emirimu gyabwe mingi n'okuweereza abantu b'abeera. Twebaza bannaddiini tubeerawo bulijjo mu nsonga yonna ate bwe twayita mujja gye tuli mutukoze bulungi. Bannaddiini ntwala omukisa okwebaza ennyo wewaawo Ssaabasumba alina gyatumye bwana mukulu w'Egayaza Father Makanga Jude n'atabirawo ku mukolo guno naye yamukiikiridde atwale obubaka buno. Tumwebaza nnyo bwana mukulu w'Egayaza Father Makanga Jude ayagala essaza lino ate yanjagala ekyensuso kiri lwebalina kyenjagala ateekako etoffaali atongera etoffaali nonkola yezokala agulukidde emirundi n'esatu. Father tumwebaza nnyo obubaka obutuukizeeyo atwagala ng'essaza ate alijagala ng'omuntu. Bakulembeze bannaffe okuva mu masaza amalala munsonyi wasebo ne banyawo obudde tutte bungi njawula mujaguzi. Bakulembeze bannaffe okuva mu masaza amalala nammwe mbadde bankize nnyo obukulembeze bwaffe ate era twebaza okujja. Nja kwebazaamu ate ensuso Ssebwana yennyini omulabe oyo nga yewesaza n'ebusibo. Nja kwebaza nnyo Pookino oyo wasaza n'ebuggulu. Nja kwebaza nnyo
Haji Katambala n'omulabyeko abo babadde bankise nnyo okubayingira mu ssaza lyo twayingira mu kiwaatu kya naye batuyambye nnyo okutuzimba nga bongera kubya minisita tubatusatibe tugezaako bakubira kasimu kwali basinga baffe twebuuzaako era batulangise bulungi abakulembeze okuva mu gavumenti eyawakati tubeebaza nnyo era nemulabe meya kyakoze era buli bakola abakiise abakyali mu lukiiko lwa Buganda namwe tubeebaza newa tulina okuloopa abantu mu lidio naye abamu tetwamanya bamanyi naye ababeerawo tubeebaza no twebaza olukiiko lw'amagezi ekyaddondo nga lukulemberwa Haji Mwanga olukiiko olwo simanya bwe bantu bebandize ne balaba mwebale nnyo mwebale ddala tubeera nga tusatire abasinya baffe baludde tusaza wano naye batuuze b'ekyaddondo abakulidde eddala mu myaka bamanya ngaafadda babaawo eby'ettaka na buli kimu ne bamu batuwabula nti bamuyita wano lyagira gundi mulembe gwa gundi wabala bali myaka ngakyala musanvu twebaza omutesitesi eyali omutesitesi w'essaza mwami ole Patrick Sewaki wagati tafaalidde nnyo eri essaza ly'ekyaddondo ekyo tujja okukola nga bafuddewo olukiiko olutesitesi omukulu lwebazaamu aby'ensuso obadde lukulemberwa Kawummamale omwami wa Ssaabasajja Kabaka owa Parliament Party abantu ba Kabaka wamu n'abaweereza beebaza olw'enkolagana ennungi Oweekitiibwa Katikkiro kyetwasookeraku wano okuzimba obumu n'abaweereza ba Kabaka okubabeera olw'amaanyi na buli kimu babeere nga bonna bali obukuumi kubanga bulijjo okubeerera abantu nga balimu obukuumi oyinza kumalako nekokola otya naye ekibasooka okubajjamu era bakolera mu mukwano era fuwali tulinaawo kakuumi konna era tukola kapiri omukuumi naye balinakyaddondo mwena abatuyidde omubiri ensonga yonna mwebale nnyo mwebale ddala abeetongole b'ebyokwerinda abaliwo nga UPDF Force, Police, Prison, Internal Security Organization, Prison, RDC, wafumija yalagiddewo ddala ekirala obwakabaka ateeka ekirungi yafumbirwa ate naye era mulabi kubanga omwami ebera ekirala kirala twebaza nnyo kuba tulina enkolagana nabo nungi nnyo twatulina byetwagala wamu era batuyambako akuma kagenda kasaawa ebalongosa balona abaserikale balamulalala bakolaki bayoyota ekitundu kino kyonna prison erawo kumpi naye jaliyambulakwana ebamulaba ekitundu kino kyabekanga mukyala tulina abantu ab'ekizo abamu batuyamba etubanga tulina kitwagala walimu omwanya ololiyaza ekuwafulooba omwebaza nnyo naye era division yatuwadde kwatitatusire okuguga olwadde nga kyasula kwitwamu naye twebaza nnyo ate ensuso omulandira Kalisimbwa oyo abadde sente bakyali sente w'omupiira kimba ekyaddondo etusi atadde kyonna kyasobola ate si ekyokka atuwa bingi nomukolo guno yamutaddemu ente bintu bingi olukuyitako akuwa mu kyonna kyoyagala twebaza nnyo tanga aluga owabikolososito akoze ensisira z'ebyobulamu omukolo guno tunatuuka ate nga buli kyabadde asobola ki ate nga muweereza kubanga yakulira ebyobulamu osaza kyaddondo maneja wa ttiimu omwali Mugisha ewakiri asula ejjana nga alugirira ettiimu simanyi bwa yatuddewa twebaza ttiimu yaffe etuusiza etuli ffe bamu bannakamigo abana mu masaza 18 bikyagenda mu maaso era bannakyaddondo baŋŋamba oki omubalekedde mulekere yongereyo asemokina kasayo omukulembeze w'essaza
lino abakulembeze bonna mwabalabye omwandiisi w'essaza mwamulabye kansona kuliza olukiiko lwazisemwezi omuwanika lugwesoma ng'ayingira mangu lwababalabyeko ddala omuwanika omwami nnyo Emmanuel owa pulojekiti n'enteekateeka omwami Jaffa Semanda empandisa omusomo ga tekuls olw'abakyala omukyala angeresikigwe obwegasi timo wadwize wanana olw'obulamu lwetafrankano omuluga n'ebyenjigiriza omwami Kitanga Asad obuwangwa ddi muno n'obulambuzi Dr. Zaituna yabawola mwavu olw'ettaka ly'ebizimbe omwami Kusengere wabulungibwansi omwami Katendi John ow'obulimi obulunzi obutonde bw'ensi Dr. Anna Wera Abiye ow'okusuubiza obutale omwami Kawoya Hami ow'abakadde omwami Peter Mayanja ow'amawulire omwami Joseph Samuel ow'abavubuka omwami Thomas Mokiwe ow'emizannyo n'ebitone omwami Kiseka Charles ow'abasajja omwami Umi Golf ow'abaliko obulimu omukyala Nakandi Rebeka ow'amateeka Kanso Ntege Juma nina abaana abeegomola njagala kugwesobola okugomola ng'ayimira n'abantu okugomola ye myuka nakawa erikulembera omwami Sekitole Projects omumyukawo mwami Yiga Samuel Musale Musukuma erikulembera omwami Kawuki Robert n'omumyukawo mwami Mikaya Shabani Ssaabalogo Bufuka erikulembera omwami Mathias Kayija n'omumyukawo mwami Namuguzi Saba wa Igombe Dr. X Sigo n'omumyuka omukyala Musajja Nampiga Matovu Nampiga Saba Lukira omwami Sekalinda Frank n'omumyuka Obanja Charles Tubakunangawo ekulembera Saba Mukigonya Luswanta Tuba ebi nabwe ekulembera Omubeja Maria Mugabire Tuweza tumakinge ekulembera Haji Musa Sima Mbolesoke n'omumyuka we omwami Bola tubeera Kampala Masekate ekulembera omwami Kawuma Malefi tuwetanga Wembe ekulembera Kawulitwa okubeesa otokumbuga yakaggo twasobola okuteeka obuddo mujabwembuga ekyakulemberwamu amakongera KAGGO okuzimba baddawa oba tebayita akamugwanya ako twakazimbe akomulemberanga kamazzi si kano akebayita akatto kakulemberwa ow'ekitiibwa Bakulumpagi era yateekamu nnyo okulaba nti omulimu ogw'okutambula bulungi tusobodde okukola ekitundu kino yali nsiko kyakulemberwamu kabakoogera okusobola okukikola nga bwekifaanana bwe kiti ate era ne tusimba ebimuli okwetoola wali wonna okusobola okulongoosa wano engeri gye tulinako naye omukyala wamanyire okubiwula ebintu kati yalongoosa embuga okuteekako ebimuli era ateekamu amaanyi ge awamu yatusimbidde n'eddagala erinansangwa awamu n'enva omukyala Dr.Phiona Kalinda Magandaazi tudaabirize enjumirembe obuni otusoose tulindirira okuyiddamu gatujjako akasolya ako okusobola okuyiza okujja ab'ebitongole basobola okwekolera ofisi zaabwe zisobola Katikkiro onooba osiimye ojazirambula olabe ekyalongo ekyuse tutandiseewo magazini y'essaza yakubeera mu bbanga lyonna si yakukologoka twatunda ebiseera etimes tukiisa evuga oluwalo na byonna ebigenderako kasaffe batugamba atukiika era nkakasa ng'esaza esinga okutwala amakula oba oluwalo Kabaka 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 yatuwa abaami abajja
era batandikirewuga okukola emirimu gyabwe era tubatendesa ekimala twalunga olukiiko lw'abaseesa abo twamaze olubangula era olwali tusedde emirimu gya kabaka. twolesezza bimeeruzi egibeerawo era Katikkiro wa Buganda yakyamako mwoleso gwaffe mundaala gwaffe n'asiima n'abeera ne taata w'olunaku olwo ne bajjula emmere nganda engeri ezisungwamu na buli kimu era n'akitongoza omukolo ogwo ekkoyo lyakubirwa Dr. Zaituni Obulamwavu ng'ekitongole ky'ebiwangwa n'ennono n'obulamuzi busaza muno era Katikkiro asiima nnyo ateekateeka eyo. Tusuubira okuzimba ekisaawe akasaawe kano akasambirwamu emipiira gino egy'eddakiika ku kitundu kino era tusuubira okuteekana ebizanyisibwa by'abaana n'eswimming pool ez'omulembe olw'okulakyako mpinga nnimiro byesuubira okugyamu ensimbi okweyanguza ekitundu kino kyonna okusobola Ssaabasajja Kabaka n'abasiima n'atukkiriza tugenda kukola pulojekiti eyo erebuuke. Tuteekateeka okuzimba ekaddiizo tusaza wano era omulimu ogwo tusuubira kugenda kutandikisa wonna. Tuteekateeka okuzimba ebibanja gongola tugule ekibanja ku kisenge okwo olw'ojja wano ojja kusanga kya ggongolo yankayakana nga buli gongola kyaliyo ebikikwatako. Tugenda kwongera amaanyi okuzimba obukulembeze wewaawo tuzimbye naye tukyalina eddibu amalimu ge tulabamu tujja kugezaako okugaziba tusobole okukola kya ggongolo ku ntikko nga bulijjo. Tulina ebibiina ebitereka ensimbi nga bisinzira mu bitongole by'essaza okusobola okwekulaakulanya ng'abakyala abakadde abeegasi n'abalala. Kino kiyambye nnyo abaweereza baffe okugula obwavu era bw'otuuka mu bitongole bino birina enkola y'emirimu ey'omusinzo olw'obusiibo ejjagiro byambuleko mu ofiisi zaabyo zikulage waba zituuse. Nga mpumbawumba tusuubiza omutanda nti obukulembeze bwaffe tugenda kubusimba n'obukozi obumu okwagalana n'okwagazisa tusobole okuleka obuguulo obulabika soso okubeera nga empewo yayita wano twaliwo obundi n'obeera ng'olimpewo neko buli beere nga tutusinga twalibulekawo ki olugololo. Etiimu yaffe tugamba tujja kulekawo ebirabika ebitwogezaako etuba tuvudde mu nseera. Ayi Katonda tunasabasabika. Engalo tutunaziwulira Kabaka Katikkiro kkiriza Bitiibwa Haji Ahmed Magandaazi matovu KAGGO Granga Salo. Engalo zibadde ntono kino kubanga yennyini mwana nebulaga ezigenda kusingawo. Tulina Oweekitiibwa Ronald Mulondo kangaawo era omukubiriza w'olukiiko lw'abaamasaza mukiramu bazira. Tulina Oweekitiibwa Israel Lwegamaaso Kasujju, Oweekitiibwa William Fred Mugabi Kitunguze Bomba, Oweekitiibwa Vincent Matovu Ssekiboobo Kyaggwe, Oweekitiibwa Samuel Ssemugoma Ssengoba Mugerere Bugerere, Oweekitiibwa John Kankaka Muteesa Mawogola, Kodde Muhango Oweekitiibwa Judy Muleke Bookino Ebuddu yeddira mutima, Oweekitiibwa Sarah Nano Kawesi Kalima Mawokota,
owekitiibwa Charles Kiberu Kisiriiza Ssebwana Kusiro, owekitiibwa Robert Sonko Kabogoza Kimbugwe Buluuli, owekitiibwa Michael Mbowa Wamala Ng'olunguuli Buvuma, owekitiibwa Deogratius Kagimu Ssaabagabo wa Buganda Nkwenda Singo, owekitiibwa Sulaiman Magala Looza agenze kusaala ono Katambala, tulina abamyuka b'abaami ab'amasaza Luta Moses Ssenyonjo Kiyimba omumyuka wa Ssekiboobo asooka, Ajasan Kaka omumyuka wa Kayima asooka, Mwami Fred Katende omumyuka wa Ssekiboobo owokubiri, Mwami Godfrey Kakumbulu Linda omumyuka w'omwami wa Kabaka w'essaza Mbaale Pulojekiti. Kusima swimming pool wano manya birungi nnyo, naye bw'anaamala okukola enteekateeka ajja gireetebwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu okubyongerayo, naye ebyo byonna tasobola kubikola wano munda nga ne Kabaka waakola embuga abadde ayita eri kugamba nti owaaye enkambi ebeewo nene enkulaakulana za Kabaka zengenda okukolerawo bakonatire bigamba emanyi olwokuba ne pulezidenti obwakabaka abwagala era ng'akimanyi nti eno mbuga ya Bwakabaka era ng'ebintu yabiza ng'alina n'enkambi eziwerako abakulu bajja batwala mu kifo ekituufu nentugesigaza ekitiibwa kyawe. Baagala okudisa ennyo ow'ekitiibwa Ssaalongo Haji Ahmed Magandaazi Matovu n'abamyuka be Mwana Ronald Bakulumpagi awamu ne Dr.Phiona Kalinda Kalinda olwokuba nti Kabaka maasomoki amaaso bwe gatulabeka ti obwoki bwatunula ku mmwe bannange muleke nnyo muyimireko Bannakyadondo bongere okwetegereza leero muwangire nnyo banne muleke nnyo muligere ddala. Saasira Bannakyadondo olw'okufiirwa muweereza munnaffe Agnes Nakibirige Ssempa, si ye Nambirige ye Nakibirige Ssempa yeddirange. Saba Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa. Saba tuyingire eddakiika emu twongere okujjukira ate n'okumuwonga eri Katonda. Ayi Mukama muwe ekimuliro ekitagwawo. Twongera Mukama maaso g'omwa minisitule okusima mu ngeri enjawulo ow'ekitiibwa Dr.Phiona Kalinda mala okweza KAGGO eyasooka ku mulembe guno omuteri wano okusookera ddala olw'okubangawo omusingi omunywevu okutambuzibwa emirimu gy'essaza ate n'okuwagira ennyo abamuddidde mu bigere. Obwo bwe buweereza obulagira ddala omwoyo gwa Buganda obutafa, ti bw'oweereza n'ova mu bwami ate osigala owagira abakuddidde mu bigere. Ekyo kitegeeza abantu tomuweereza abaddeko mu ntebe n'atawagira bamuddidde mu bigere aba nakigwanizi. Wanaye mu kiseera kyaba ayagala bamwagire naye omuweereza omutuufu afaayo okulaba tabazze mu bigere bakola obonyawo n'okumusukulumako. Ekyo tofimala okweza kikoze bulungi bwetowaaze n'ebwongere eby'amaanyi. Yebaza nnyo ow'ekitiibwa Haji Ahmed Magandaazi Matovu n'abamyuka olw'okulembeze obwongedde okunywezebwa n'olw'ebyo ebyakatuukibwako mu kisaza mu kiseera ekyo kimwakakwata enkasi. Mwebale nnyo bannange, temuddiriza muliro. Amayi Katikkiro, abantu bangi mu nsi beenyumiriza nnyo mu bitiibwa. Osangawo omusanga Lodi Meeya nga yeddira nkima jjajja wa Buganda ekiwali wakiina ndabeera bangi watagamba ekyo agamba omuzizo gwokka ne Kabaka Mutebi gwe yeddira oba okuzaala Kabaka kugamba yeegiriza naye n'owetayinza okufuna ekyeyekwatako neekeerera n'abantu abalala n'abalala balina ebyabwe tulijja wano abaana nga boogera ku Kyaddondo esaza Ssaabaddu. Abantu bangi oluusi boogera ku ebyo ate oluusi ne bateefumiitiriza buvunaanyizibwa obugenderako. Emirundi mingi ebiti babiraamu ku ebyo abaata naye ng'ebiti byonna ddala mu nnoza si bwe kiri biva mu kutuukiriza buvunaanyizibwa obugenderako.
awo nno Kyaddondo ng'ekisaze ekkulu ky'amazima bwe tubeereyo olutusera okwekaza ne tugamba nti oba Nsolo ekisaze ekkulu kubanga n'obutaka bwa Mukema gye buli oba Buddu tuba ne Katikkiro gy'ava oba esaze eddala lyonna nti oba Buvuma bwavaayo ebyennyanja bingi naye mu Buganda tulina ensengeka y'obwami era bakoze bulungi abaleese ekitabo kino Buganda eggumidde Samuel Owedde akitambuza kyoleka bulungi ensengeka y'obwami esaze ekkulu mu Buganda Kyaddondo kweyisa abantu ba Buganda naye ekyokubeera esaze ekkulu oba esaza Ssaabaddu kirina bye kitegeeza soogera ddala esoogerako mu Bwakabaka era ssebo Oweekitiibwa Mulondo mukulu w'olukiiko lw'abaami ab'amasaza n'Oweekitiibwa Muleke waddira mu bigere mu mirembe egyakulembera Obwakabaka Mutebi yatwalanga Obwakabaka kyali automatic nga ye mukulu w'olukiiko lw'ab'amasaza singa si Kabaka Mutebi kubaddiramu ab'amasaza agamuteesa yadda mu bw'obukulu obuto n'aleeta okwambala empale empanvu temwandibadde ekyo kifaananako nga bwe kyali kugomola n'embirukana n'ebyalo nti omwami atwala obwamumyuka yabanga omukubiriza w'olukiiko olwagombolola olw'omuluka n'olw'ebyalo oba oliawo kiriddawo naye kati tolaba Haji Musa Ssemmangu bwe yeegirisire Kyaddondo nga yabakubiriza awo nno Bannakyaddondo sati kyalimu okutuukiriza obuvunaanyizibwa mu Buganda KAGGO nga Ssaabaddu yabangulira abasajja ba Kabaka bonna era yabakulembera mu kutuukiriza emirimu gy'embuga n'okwolesa obuwulize eri Namulondo kyefa tekibandisubidde muntu wa Kyaddondo wano yenna kweyisanga oweeri masaza gali agatali mu Buganda getegeeza tetwandisuubidde muntu ali mu Kyaddondo Bannakyaddondo omukkiriza okutyoboola Obwakabaka okukola ebitagasa ebitaliimu nsa tetwandisuubidde ekkulu eryo terikoma kugabanyibwamu KAGGO yekka naye na buli muntu eyeeyita Munnakyaddondo oteekwa okuba ekyokulayirako byonna ebikolebwa kamuwange obuvunaanyizibwa buno era mirembe egyakulembera oluusi batyanga KAGGO ono yateranga okukangavvula ab'ekyejo ensonga lwaki omutaka ono yasooka okutuula embuya yabanga n'akaggo era olw'okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa obwo n'erinnya n'ekiyiwa ekya KAGGO bwe kiva KAGGO sebo tusaba oyongera okukangavvula ab'ekyejo nkolewo omulimu omutuufu naye mukama wange njagala okwebaza Oweekitiibwa Magandaazi n'abamyuka be bakikoze bulungi mu kaseera ke tuyiseemu nga buli nkulu na buli nnyenge bwezuukuka etangira ku Ssaabasajja Kabaka okutyoboola ne Katikkiro abaami ba Kabaka bano babadde basala obutabattira ku liiso era omulimu gwe bakola obulungi twebaza nti ab'Ekyaddondo wano bantu bagundifu ekyo n'abaali bayimbidde mu katiba okweyisa mu ngeri etakasa baavaayo ne bajja wano mu mbuga ya KAGGO ne beetonda nabo twebaza olw'obwetwazo era siwenyanyabo ng'okoze ensobi kyabugunjufu okwetonda ate n'otuziddamu si kyabugunjufu okwekangabiriza ng'okoze ensobi tasane gundi yakikola kubanga buli mbwa eba n'olunaku lwayo ate omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi muki malagala oyinza okukola ebintu nebiyitaawo oli n'amaayo n'ayogerera Abaganda obuye ensi yonna neekulaba kubanga okoze ekyo n'olwekyo okusaba abantu bonna tulekerawo okufuula Obwakabaka bwa Buganda ekyokuzanyirako buli kiseera era nkukubiriza Bannakyaddondo obuvunaanyizibwa obutabulekera KAGGO na baami ba Kabaka bokka esasomera buddo naye omugenzi Nsibambi yasomera buddo bwe yaweebwa owa Chancellor wa Makerere yasooka nga si President yajja n'asengana abaali abayizi e Makerere nange gye nali mu kiseera ekyo yali ayogera gye tuli yagamba nti teyeewuunya kubeera Chancellor yasooka nga si mukulembeze wa ggwanga kubanga yasomera buddo ngate naye buddo nga yali edibooyi tebakola ebyo
nammwe njagala mugambe tiffe tusobola kukola ekyo, tusobola kwemukira Kabaka, tusobola kufuula Katikkiro oba KAGGO oba abalala kubanga tuba Kyaddondo. Kama wange mu kiseera kino eri abantu abalala betusobola okuyita bakalikyegyo beerabidde nti Uganda ebaddewo emyaka egisoba mu 9. Simanyi tumanyi Paalamenti ya Uganda ekula mu Kyaddondo nti abaana bakyerabidde ekira kituufu kusinzira wadde Paalamenti ya Uganda n'okufuula Buganda ng'etuddewa mu Kyaddondo. Era neebaza Lord Mayor Uganda Kyaddondo abatandise okubagambako bakuba ku nsolo wettu. Ogwo omulimu si gwa Katikkiro, ogwo omulimu gwammwe ng'Obuganda. Katikkiro wanaakolere temunaakola ki? Leka saamala otulambika situganya muntu yenna kusiimuuliza Ssooto ku Namulongo ku Bwakabaka ku Buganda ku Baganda sinsobola ensonga gyogedde okutere kuba nedda obuvunaanyizibwa bwaffe okuseesaamu. Yatuwa abaami mu gavumenti ez'ebitundu ku mitendera gyonna. Tukubiriza abaami mwenna mbalawo wano okulaba nti musawo gavumenti enywevu ku mitendera gyonna. Abalambika amutaddewo gavumenti enywevu kufuba okulaba nti amawulire g'embuga gatuuka ku bantu ba Kabaka buli lukya. Olusituulira abantu ng'ensonga ebadde eyogerwako ne bagamba nti eyo nga Katikkiro tagyogerako naye ng'agyogeddeko buli lunaku, kitegeeza wabaawo omukutu oguzibikidde. Basaba abaami ba Kabaka ag'embuga mugatuuseemu. Era bwe kyatuuka mu nsi za Buwarabu ne Saudi Arabia kyayagalwa nnyo. Naye abali Saudi Arabia mu biseera ebyo yali gavana wa Mecca mu 1530 yabaala n'agamba nti ati kino kiri haramu guno mwenge n'awewo okunywa kaawa. Naye Sultaani yassaawo okunoonyereza era n'agamba kino kiri haramu abantu banywe kaawa tekibaganda kugenda mu muzikiti. Abaganda tagenda mu muzikiti kireera kyekyo mwanyi n'ewangula. Nakola 1552 mu Aden ne Constantinople mwanyi yatuubayo. Era Katikkiro bassaawo ebibooziboozi temwatumye mwanyi kifaananako okunywa amanda kubanga abeera bagisiise sikyabulamu. Ne Kayiro kyaliyo naye era nakyo kyawangulwa. Emwanyi bwe yatuuka mu Bungereza yafuuka yatutumu nnyo mu kibuga London. Era social media ne CBS ne DBS ebiseera ebyo ebyali ebife batunda kaawa nga bano bannaffe abatwagidde olwaleero kubaleesewa ng'abantu tebagenda tebanyumiza emboozi amawulire gatambulira. Kabaka Charles II yakyeyaliikirira n'asalawo okwagala okuweera emwanyi naye kyamulema mu 1652 Katolwa n'abagamba nti n'abagambe emwanyi bazirya kajanja bali kuki kijja kuggwa mulime mwanyi. Bayosayosa okuba nti mwatuuse Namboole bannange muguleke Namboole tetuukira. Tetuukaleka kusikira ayagala okutuukayo tetuukika ne Muteesa ayagala okukola ki okutuukayo. Era mbasala mujje mu bungi mube bino okubeera ng'olwanya kyakusa tusikintu kyono ne bwokwata ekyokunanze mabuulya ab'Ekyaddondo mu nnaku z'omwezi 2 Namboole aliwa munajja abatono balirwana abeebuweebula bajja basinza numbers. Bana basinza numbers ekyaddirira mukola ki mukimanyi bajja bawangula. Nga neebaza daawa olw'essala lyatwadde n'olw'okutubuulirira. Waliwo ensobi oluusi ekolebwa omukubiriza abamu baggomboola oluusi abamu bamuyita ssentebe. Kati obuulize ne bamuwa ssentebe oluusi ne baba baggomboola eyandwadde nga ssentebe abeera wansaza ono abeera mukubiriza amuyambako naye kuberuka kyeki owanduka ya mukama wange nga akubiriza awumisa okusaba omukwase abaami ab'embuga ebamusinza okukuba mu ngalo oli ofunye ku bbaluwa eva embuga gekakasa. Ate mukama wange tusaba kati omukwasi w'okutimba omukyala oli waba akunyomanyoma n'omugamba gwe Kabaka yansiimye oluba togiraba wano kyanjawulo nnyo si buli omu nti Kabaka amusiima. Ne bammeeya mwenna abali mu kitundu wano ababaka abavudde mu
gavumenti eyawakati n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwena bamemba ba Parliament babanjudde ne bonna babyabufuzi ntuusa omukisa guno okubabuuzaako ku ssaawa eno nti ndowooza muli bulungi kubanga KAGGO waali nga sinakutandika nsaba okutwala omukisa guno okubanjulira baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abali wano omuba gwakatikkiro yakusooka n'Oweekitiibwa Joseph Kabuki minisita wa Ssaabasajja Kabaka owa local gavumenti ez'ebitundu. Tulina Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo oyo minisita wa Ssaabasajja Kabaka owa bulungibwansi n'ebigenderako byonna byonna bingi obw'obutonde bw'ensi bulungibwansi n'obutonde era bwakusanga osuula akacupa ayimirira n'akajjawo. Mbanjulira minisita wa Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Israel Kaziwe oyo ye mwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda ye minisita w'ebyamawulire. Abakulu abalala babanjudde sijja kweyanjula naye nze Ahmed Lwasa omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ndiwo mu linnya lya Katikkiro. Lwakatikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga tasobodde kuba naffe ku ssaawa eno nampa obubaka ntuuse ewa KAGGO nga tumutuuza ku bukulu bwe kubanga babanjulidde nti KAGGO tubadde tumutuuza n'olwekyo badde nina obuvunaanyizibwa obwo okulaba nti mutuuza n'okukola emikolo egirenderako. Ntwala omukisa guno okuyozaayoza Haji Ahmed Magandaazi Matovu n'abamyuka bo omwami Bakulumpagi ne Dr.Phiona Kalinda Nakalinda olw'obwami bwe mwalya. Tusaba Allah abakwatireko mu buvunaanyizibwa obwabakwasibwa era twebaza obuweereza bw'aba KAGGO bonna abaasooka omuli n'omugenzi Agnes abamanyi obulungi nze naliwo era nga ntuuza Agnes wano. Kale tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa. Essaza Kyaddondo kkulu nnyo kubanga mwe muli embuga ng'abaana bwe baatugambye enkulu omukukanyizibwa emirimu gya Ssaabasajja Kabaka n'embuga enkulu ennyo ey'Emmengo. Abamu bagamba nti abo basajja b'Emmengo naye ekyo kiri mu Kyaddondo. Mulimu embiri nnyingi muzimanyi n'ekibuga ekikulu ekya Uganda. Mulimu Parliament, mulimu n'ebintu ebirala bingi nnyo eby'enkizo ne museum enkulu eri mu Kyaddondo. N'olwekyo mu buweereza obwakabaka obw'omwami w'essaza alamulirako Ssaabasajja Kabaka okwasibwa essaza lino ery'amaanyi ennyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Era osaanye okulaba nti no
okolera ddala emirimu egikujyamu nga KAGGO. Babanyonyodde lwaki bakuyita KAGGO, wabeeranga n'owenguya lwakubanga tetwamutaddeko naye babeeranga bakuba KAGGO kabeeranga kakolaki yatambulanga okubenguya nga tebana bagijjayo era abamu bagamba ajja kuyisaako ki owenguya. Obwami bwa Kabaka mu mulembe omutebi busukka kubeera ku mikolo, butunuulira nnyo obuweereza obutuuka mu bantu ba Kabaka bonna okuviira ddala kubatandikibwako. Eno nno y'ensonga lwaki olina okubeera nga obeera nabo obudde bwonna. Mbasaba kulambula abantu ba Kabaka mu ssaza lino. Omukulembeze omulungi ateekwa okumanya abantu bakulembera n'okumanya ebibafaako. Mwabalina woofiisi, obeera mu woofiisi n'olira lipooti eyo eyinza okujja okusanyusa naye nga si ntuufu. Ssebo KAGGO tukusaba omanye abantu ba Ssaabasajja Kabaka era oliwo okulaba nti no ebizibu byabwe ensonga zaabwe tebijja kuba bizibu, biza okuba nga si bizibu nga byakuzimba nga byakola ensonga zaabwe ng'ozikwata bulungi ate ng'ozeera nazo. Okubirizibwa okuteekumako mirimu. Tukusaba ogabanye obuvunaanyizibwa nga Katikkiro bwakola. Ku ssaawa eno Katikkiro alina waali n'ateera obuvunaanyizibwa abugabyeko. Ebiseera ebimu atuma baminisiters, asobola okugamba sipiika, asobola okugamba omuntu omulala yenna, naawe asobola okutuma osobola okulaba nti omukiikirira mu kitundu ekyo ate era obeerayo mu linnya lye. N'olwekyo tukusaba oyige okubeera nga osobola okugaba obuvunaanyizibwa. Omulembe gwe tulimu baguyita gwa tekinologiya oba tekinologiya. Awo nno basaba okubeera abayiiya mu nzirukanya y'emirimu. Emikutu migatta bantu, tukubiriza abantu ekyaddondo mugikozese nga kijja kuyamba Obwakabaka ate era nga kijja kubazimba. Ng'abaami abasinga n'abasinga baami tubasaba tutwale tufunemu omukisa advantage mu tekinologi ono aliwo aleme kubeera kizibu gye tuli. Kubanga ebiseera ebisinga tekinologi bwe tumukozesa obubi twesanga nga tumwegaanye, naye nga tekinologi twali badde tumufunamu omukisa. Ne tusobola okuba ng'oli wano ng'osobola okukola olukuŋŋaana tusaze ddala kubanga ebyo ebigendererwa ebya tekinologi. Oyinza okulemerwa okutuuka emawogola naye nga bali muki mu lukiiko ate ng'oyagala okuba ne banno kozesa tekinologi eyo okulaba nti noonyako. Byebirimu ebirungi bye twali badde tujja mu tekinologi, ebimu ebirungi bye twali badde tujja mu bintu bino bye tufunamu, naye ate ebiseera ebisinga tumukozesaako kali kokka TikTok n'olaba nga bwe basindikasindika ate nga gwanyumira abalala. Kubanga Kabakazi oyagala okasoma olaba ekiriko n'ate tumukozesa buli kati. Twakubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwena mufeeyo nnyo okulaba tekinologi ono tumukozesa atutuuse ku bwanguzi. Omubaka yeeyamye n'agamba newankubadde yafuna obuzibu ne buddu naye ye muwagizi waki wa mupiira era ebyetaagisa byonna byonna ajja kukola ki ajja kuwagira. Kale tusaba tubeere ba mukwano eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka
tukusaba obeerenga oli wa mukwano mu nkola yonna gy'okolamu emirimu gyo. Oyogeddeko ab'emikwano, oyogeddeko abatonotono, naye kyemanyi oli munene nnyo, olina ab'emikwano bangi ate abamu si balabye ku mikwano gyaffe, kyemanyi olukuŋŋaana olulala bajja kujja. Tukusaba obeere wa mukwano, baleete tusobole okukola okumu, tusobole okuzimba Kyaddondo ebeere ku ntikko. Bwakabaka bwa Buganda bulina enteekateeka ey'emyaka 5 etuyita namutayiga. N'olwekyo tubasaba buli ky'ogenda okukola tukirabe, kubanga twabisoosowaza ne tugamba kino kyekijja okukolebwa, kino kyekijja okutambulira wano. Kale tetwagala okole ng'okola bisanyusa bantu, naye twetaaga otambulire mu namutayika. Tusobola okwebaza ab'Ekyaddondo mu lwalo lwe tubeerako. Ab'Ekyaddondo mutukola bulungi nnyo. Ndowooza ab'e Makindye twemanyi, sebo ndi w'e Makindye. Ab'e Makindye abo olwala okusinga buli mwaka be balwangula, naye nga sazaalyo sekumanya gombolayo. N'olwekyo twebaza nnyo, twebaza obuwagizi bwonna obukolebwa, era mbasaba mugende mu maaso n'okuvumirira abo bonna abaagala okufuula Buganda ekyokuzanyirako. So nga bakyogedde bulungi, naye mbakubiriza mwenna mubeere nga mutambulira kumu, temukkiriza muntu kukyowera Buganda. Buganda bwazi, Buganda bakisangawo era bajja gisangawo, bajja girekawo. Temukkiriza muntu yenna kukyowera Buganda. Abatwaniriza, waliwo abaana bakoze parade, yabadde nungi nnyo. Winterland twebaza abagenze enjalo bebali aba Winterland mwakoze bulungi nnyo, parade yabadde ennungi nnyo. Banalebere bafande babafudde bali balabira ddala kintu kitambula, bebali batendeka kimanyi mwabatendese ne mubatereeza, bakoze bulungi nnyo. Nebaza abaana bonna batusanyusiza, mutukoze bulungi nnyo. Gabaddemu ebyokuyiga bingi, naye nga ebiseera ebisinga abaana twayinyiriza okubeera nga babeerawo, kweganga asobola okujjayo kikyali bagita confidence. Twegatiddwako omulamuzi wa High Court Esoti, His Worship Joseph Sempala Byansi. Twegatiddwako badirekita b'amasomero ag'enjawulo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Awo wenyini fenna tuyimirire, twesibe nnyo olwa ekitiibwa kya Buganda naffe tukikume. Mutumba kwata omuzindaalo kole ku nsonga Nakawa, BYC Nakawa balina ekirabo kya BYC Nakawa mulina ekirabo kya KAGGO mukireete
wandibadde okutta muzine. Director Glory Junior School, Lugoba High School, Kasangate High School. Honorable Sempala Kigozi. Aba okubiriza olukiiko lw'amagombolola ekirabo. Sebo meya nga tonnagenda Lord Mayor wano waliwo obutabo. Okuze 10 Lord Mayor oyo yandiguze obusingako. Sebo omuntu obutabo. Yes. Director wa Glory Junior School jangu wano tulina obutabo. Bakakuba tusavinga. Olit. Sebo omukama waffe Katikkiro byonna ng'omaze. Bakama baffe Sebo Bitiibwa Haji Ahmed Magandaazi Masalo n'enkoko saba wange koko yako omumyuka asooka Dr. Dr.Phiona Kalinda lireetere eddala wano ettooke abaweereza bammwe eryo lireetere eddala wano lukiiko luwankwasi okukubiriza abaami ba Kabaka ab'ekiggolola n'abamyuka baabwe twanoonyeza ebirabo naye ne tugamba kino kiyinza okuba ekizibu era munzikirize mukama wange olw'obudde zombi embuzi bannakalulu ebikuwako mawuya yanula etokeriwa yanula awo Kama wange jangu wano ab'eggongolo 11 Katondo n'abamyuka baabwe ab'ebifaananyi bannange kaakati leeta
bonna boolaba bano bonna teriyo kyono gundi neffe naawa Haji Magandaazi kokutta omumuli kyaddondo kayake kokutte kasiitu ino kutuuke buziba eryato lya kyaddondo kati geriwanisa amatanga n'okwate kasiitu ino kutuuke buziba. Haji Ahmed Magandaazi Saalongo yazaalibwa omwami n'omukyala Haji Zubair Bukenya Kaddugala mu Buddu ne maama Aida Nansubuga eyeddira Mamba era bonna nga basangibwa mu Buddu era nga bonna betwogerako bagenzi era bazaalibwa basiikibwa Kaddugala mu Buddu. Haji Ahmed Magandaazi Saalongo yazaalibwa ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'E11 1964 lwe yatonya ku nsi era naye yakulanga abaana abalala bonna ku nsi era n'atwalibwa mu masomero yasobola okusomera okutuuka olwaleero lwali nti nno musajja mukulu akola emirimu gye. Kibiina ekisooka okusoma kwe nasomera mu Kaddugala Primary School gye nava ne neegatta ku Bilal Islamic Institute gye nava neegatta ku Kampala Grammar Senior Secondary School eyo no gye nava neegatta Pioneer College of Technical Institute eyo no gye nava nga mumaze okuwangula diploma mu Mechanical Engineering neeyongerayo mu Donetsk University eyo gye nakugukira okulabirira era n'okutendekebwa mu kulabirira abantu abakulu very important person VVIP mu kubalabirira mu byentambula nga nyongera ku bukugu buli wa Mechanical Engineering. Ne Mechanical Engineering we natuuka ku Donetsk University yo bagattamu ebintu bingi kubanga mwalimu kubeera nti osobola okulabirira lifts, osobola okulabirira cranes. Lifts njogera ku bintu ebisobola okusaabaza abantu ne bongera waggulu nga tibyeyambisizza mafuta wabula nga byeyambisa batteries. Ndi mukugu nnyo mu kulabirira ebintu oba ebidduka ebibeera nga bitambuza amasannyalaze ate nga ndi mukugu era mu kulabirira ebintu ebitambula nga bikozesa amafuta geza nga cranes, geza nga ebidduka emmotoka ne machines eza buli kika. Bwe nava eyo nentandika okwekozesa nze kennyini nentandikawo emirimu nga New Japanese Auto Works era n'olwaliro company eyo ekyatambula ate nembeera ne partnership mu Patisland International era ng'erabirira ebintu ebya buli kika kubanga tuli bakugu mu kulabirira lifts, cranes n'ebidduka. Era ntandiseewo ne companies endala nga Europlus Spares Limited eyo nno erimu ebiwayi bibiri. Ebiwayi ebyo ekimu kirabirira ki importinga no exportinga ebyuma
ebinene ngogeza ng'emmotoka ennene ne machines ennene ate ne wabeerawo Euro plus B eryebadde E eyo yerabirira ebidduka ebitono oba bumashini obutono era netandikawo ne kampani endala muno investment ngaeyo nerimu ebyomusenyu awamu n'ebintu ebiva mu musenyu era netandikawo kampani endala Mags Limited eyo neri mu kafankunayo ebintu byekola bingi kubanga Mags Limited ekola ku bya bulimi n'obulunzi ate ekola nebyokudevelopinga amayumba naye amayumba gedevelopinga siga kutunda wabula developinga gaayo ffe gye tumala okukolako oba okuzimba tugisigaza mu kampani yaffe tetugitunda wabula eba eyongedde ku assets eziri mu kampani zaffe kampani ezo nazironderamu bamanager abazikulembera nze nembeera chairman waazo era nze tebampita manager oba CEO bampita chairman wa kampani ezo era zonna zirina abazikulembera egyo emirimu gyange nze owessiga lya Lubyayi ebutale mu Buddu kaakati bajjajjange mu nnono mwentambulira nze ndi Lubyayi owe13 ne bajjajjange ekifundiko ekyo nenzije nkulembera bonna baliko abaami obwa Lubyayi obwaffe enjawulo gye buyina nti obeera omwami wa kabaka obeera owessiga okulembera abantu bo naye ate era ogattako n'ekyokubeera omwami wa kabaka mu kitundu ekyo kuba kabaka ow'ekyasa ekyo eyagabira Lubyayi ebyalo ebirimu butale mu Buddu era n'ebitabo bya Buganda ebiwandiikiddwa Omuganda kika omuche ebitabo bingi nnyo birimu nga binyonyola Lubyayi nga bwe yaweebwa ettaka era ewaffe bayitawo obutale obwa Lubyayi kitegeeza nebuddawo bya butale bya Lubyayi kaakati eyo nno gyenvudde nga bajjajjange babeera ba Lubyayi bakulu b'amasiga naye ate nga bagattako n'okutambuza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka mu kitundu kati nzewe 13 naye era kyajja kinoonya Ssaabasajja Kabaka ate n'asiima mbeere mukulemberereko essaza y'Ekyaddondo era nasiima nnyo Ssaabasajja Kabaka okunnondoba mu bantu bonna abali mu Kyaddondo nampa okumukulembererako essaza eryo ku nsi ebimu ku bintu ebisinga okunsanyusa ekisookera ddala kwe kutandika omuntu ne mutandika nga ndaba talina bwali ngenda okulaba nga akulaakulanye wuuyo ayambuka ng'olabira ddala alina kyeyekoledde ekyo kinsanyusa nnyo Simi Katonda yakimpa naye abakozi bange bennyini banninako obujulizi tinjagala buli kaseera babeere nga bakulaakulana era buli kaseera mbabuuza ku ssente zembasasuza okozeewo kikyokoze kindage nsanyukira nnyo ekintu ekyo ekisinga okunyiiza omuntu atayogera mazima era n'omuntu atali mwesimbu ekintu ekyo kindi ku bwongo omuntu okwogera amazima era ngeyinza okulaba abantu abakulu nga bali ku level yaabwe ng'ayogera alimba nenga abantu abali mu level eno nabo balimba kinewunyisa nnyo okulaba nga omuntu ayogera omuntu anaakyaza kagge ewuwe ettooke ne juuni emmere tebulawo era njagala nnyo awamu n'enkoko oba ekyennyanja amawanga nga tambudde Mukama Katonda yampa omukisa nti amawanga nga tambudde kusookera ddala eggwanga linatambula nga ndi muvubuka muto eggwanga lya Russia kati olwaleero ekitundu kikuba ekifaananyi emmundu gye zivugira Donetsk eyo natambulayo nnyo mu kibuga ekyo nnyo eggwanga linasooka okutambulamu kubanga nasomerayo omu ku buyigirize bwange ku mirimu gyenkola era gye ndimu ng'omukugu kaakati bwe nava eyo ate neŋŋenda ettake ntambudde Dubai awo United Arab Emirates eggwanga eryo baliyita nerina ekibuga ekyebyobusuubuzi kyebayita era ekyebyobulambuzi Dubai awo ntambuddewo emirundi kafukunya sinza nakuŋŋa nti emirundi nyinza nogimanya
kubanga lwe nagenda nga nengendayo olunaku olwokubiri nenkomawo wano twakiyitanga na U-turn kyogenda n'ennyonyi eyakututte ate nodda nayo nga eyakututte nga tebigenzeeko walayo nekukomyawo awo nefukulawo nnyo emirundi esinza nagimanya bufukunya ngenze Saudi Arabia ngenze China ngenze Buyindi ngenze Taiwan ngenze Japan ngenze Thailand ngenze Singapore ngenze Bungereza ngenze Germany ngenze Sweden ngenze Sweden Germany weyo biba bya busuuzi ebisinga okuntwala kubanza mu ggwanga lino abasinga okuleeta ebyuma bya Benz Mercedes Benz ya lole SK byana awamu ne Scania eyo nno kyebangende wa Sweden wabyuma bya Scania kubanza omu ba biggest importers abebyuma ebyo ngenze America kale ntambuda mwanga mangi nnyo Mukama Katonda nyambye nti kigisobodde okubeera nga kina kyekinjoza ku bwongo nemanya ensi bwetambula Kenya eyo nagifuula kakyoba Kenya nakeeranga nayo ku makya ku saa 8 ate ekyemisana n'ekirya Kampala abantu batayinza kutegeera nti nakedde na Nairobi Tanzania ntambuda mwanga mangi Mukama Katonda yansaasira nengenda okulamaga olugendo olutukuvu mwaka gwa 2018 basebo ne banyabo ekyenyinza okusaba Mukama Katonda kubanga seriyo kibayita okwebaza okusookera ddala nsooka mwebaza kansinkanye Mukama Katonda nsooka mwebaza kwekisookera ddala yampa ezzadde ekyokubiri ampadde obulamu nendaba ezzadde lyange likula ekyokusatu ampadde ebitonotono byesigama nti nno nange nze nsinga oba nina abantu bangi naye bimmala ng'omuntu Mukama Katonda asobodde okubimpa nti asobodde okumpa ebimmala ng'omuntu sitoma era mwebaza era nsooka kumusiima okubeera nti nno ate ampadde ebitiibwa era nkakasa ku bantu omuntu buli gwe yandyegombye ku nsi okwogera naye oba mu ggwanga lye asobodde okwogera naye ekyo nakyo kyakitiibwa nnyo okubeera nti Katonda akikuwa nti nosobola okwogeramu nabo buli ofiisi yonna ngaosobola ogituukamu noyogera n'agikulira mu ggwanga lyo awo nno nendyoka musaba anyongere ku bulamu era nga anyongera okubeera nga ndi mulamu atankuumire n'ebyo byeyampa abantu abadde ab'enkizo mu bulamu bwange besobola kwerabira okusookera ddala mulimu bakadde bange bo bajja buzi ku boodi olwokuba nti bakadde bange mulimu senga wange mulungi ennyo kati mugenzi Joelia Nakanwaji oyo yanzije wa kitange ndi muto nnyo ddala myaka nga 2.3 tiyanzijayo nga bakadde bange nti balinemereddwa wabula ye yali mwagalo wa kika nga wagenda mu maka okulaba ku mwanyina obagenze kukyalayo nga kola kinga agamba bugambi nti oyo omwana mumpe ngenda naye kale senga wange yantandika nga ndi muto nankuza oyo wabadde wankizo nnyo alina afuna n'omwami we yalina omwami we n'omwami n'atwagala nnyo omwami oyo nga yeddira njovu abantu b'enjovu era bakimanyina wano ku ssaza mbaagala nnyo olwa mwami waffe era bwe nakula n'ennyumba gye nakuliramu ku Kampala kuno ne bampana ya bwereere ne bagimpa nti tandikiraawo kale abo bankizo nnyo eri obulamu bwange bwe navaawo alina akava mu ssomero omuntu we yagenda okwongera okunkakasa okubeera nti nina kyensobola okukola n'emikono gyange anyongera okumpa obukugu yali mwami naye wanjovu bamuyitanga Abudugalabuzi oyo naye mwenyumirizaamu nnyo kubanga naye mwami ow'enjovu oyo eyantandika nti kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe bati era we nava okugenda okwetandikirawo kampani yange nga nkuddeko omwaka ogwawera naye omwaka ogwali gwa mugaso nnyo eri obulamu bwange abantu abalala abadde ab'enkizo kaŋŋambe abantu b'ekika kyange kutwaliza awamu banyambye nnyo okubeera nti nno neekuumira wamu nabo era bampa sapooti y'amaanyi nnyo kumbuulirira na buli kimu okubeera nga ntambula nga bwe ntambula bwe nti
weewaawo nze ekyange kirini build ti ekyempisa Katonda yakintondamu n'ekya buli kimu ate nga kisikire ekigira ku kitange bwe yali yeeyisa bwe neeyisa kale abantu bentambudde nabo ennyo pozi n'abampadde emirimu okubeera nti ntuuka ku mbeera eno gye ndimu mbenyumiriza mbunya amakampuni genkolagana nago mu byemirimu mbadde nago emyaka mingi nnyo ebiseera ebisinga nze bwempeera nga nina kampani genkolagana nayo mbeera naye emyaka n'emyaka olw'enneeyisa yange n'omukisa gwa Katonda abo nabo mbenyumirizaamu nnyo. Omulanga gwenkubira abazadde nti tulekeraawo okutiitiibya abaana bano ze insuwalensi zaffe ez'omubukadde nti wona omutiitiibya ajja kuba nga talina kyasobola kwekolera aye naawe talina kyajja kusobola kuyamba mu mbeera ze ez'obulamu ng'ozzeeyo okubeera omuto kubanga okuluddayo n'obeera muto n'otoobeewo n'abantu bewakuza bulungi tekijja kusoboka kukola kutya kubeera nti bajja kubeera bulungi. Obubaka bwendekera bannakyaddondo tusitukire wamu tukolere wamu tusobole okuba kye tutuusa Buganda tubeeko gye tutugituusa kubanga Buganda nga bugimanyi nti Buganda ne Uganda bikulira ku speedi ya yiriiri tuba twagala mu buli ngeri yonna tubeere bumu obumu bwa mugaso tukolere wamu tusobole okutwala Kyaddondo ku ntikko era nkakasa bwe tunaabeera obumu tewali kubuusabuusa Kyaddondo ejja kutuuka ku ntikko ate era etwale Buganda ku ntikko kuba Kyaddondo bw'etatereera Buganda eba teteredde Kyaddondo bw'atakulaakulana Buganda eba teteredde ngeri gye tuli nga ffe omutima gwa Buganda.